Bano be bamu ku batuuze b'ekibira B e Masajja mu munisipali y'e Makindye Ssaabagabo abagumba ku ofiisi y'ekyalo kyabwe nga beemulugunya oluvannyuma lw'okukuba akalulu ka ssentebe w'ekyalo kyokka omuwanguzi n'atalangirirwa. Bano bakeera kufumba mmere nakwekatankira mwenge ng'eno bwe babanja akalulu ke bagamba nti kabbibwa. Newankubadde babeera batudde bwe kibasukkako basituka ne babaka ebipande okuli obubaka bwabwe obubanja akalulu. Mwami Luwandaga yatusinga nafuna obululu bubiri ne babala obululu Mwami Luwandaga n'atusinga nafuna obululu ebisatu something kinana mulana. Balayidde okufa n'obutanyagwa obutaseguka mu kifo kino okutuusa nga akakiiko k'ebyokulonda kabalaze omuwanguzi era ssentebe omujja. Omwana wange namuleka mu nju namulekera munno wa myaka 10 bwe babeera mu nnyumba myezi 3 ali mu nju mabeere gannumye ne gakoowa balangigezeyo nnyonse. Batuwa akalulu kaffe ne tusaba muwoozi mwenna mugalaba ne tusaba bya Mukama fenna tusaba kalulu kaffe. Batubuulidde nti olwamala okulonda abaalondesa baabaddukako kyokka ne babasindikira ab'ebyokwerinda ne batandika okubaligita emigoba nti buli omu adde ewuwe. Eric Kagga akulira ebyokulonda teyalangirira emmotoka yamutwala sipiidi n'okuba bululu bwakuli nuwe. Era okuba amasasi mu bantu. Waliwo n'abatuuze b'e Kabuuma era mu ggombolola y'Amasajja nabo beemulugunya oluvannyuma lw'okulonda wabula abaalondesa ne badduka nga tebalangiridde. Sinafuna obululu 67 mugenda oli n'afuna obululu 3 bwe bamala ne bamuddusa kakati tetuyinza kumanya kubanga baalina okulangirira then we bamala okulangirira nfune akakiiko kange ne byonna sirina kuba tebannangirira. Yakutama wansi n'abanga yogerako abakulembeze babiri n'adduka n'eddyala foomu yadduka nazo. Bano ekisinga okubeewuunyisa kwe kuba baakuba akalulu nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama okulonda akwota buliro kyokka tekyalobera balondesa kudduka nga tebalangiridde. Tusaba ssebo mukulu Byabakama e Kabuuma gye wajja abantu tebalina mirembe bakuumye bukuumi buntu bulamu naye baagala mazima kubanga layini ey'omuntu eyalondebwa wagirabako n'amaaso go. Tumaze emyaka 8 tetulina kyeyamaani ojja oyagala ogenda kukona ku sitampu ye bakuguza ekibanja oba poloti ali bakusirika ku division iwali sitampu ye. Abakulembeze mu munisipali ya Makindye Ssaabagabo beekokkodde abakulembeze mu kibiina ki NRM abaaleeta emivuyo mu kalulu k'abassentebe b'ebyalo. Abantu abasinga bakwata kaadi z'NRM bali banafu. Kaadi abasinga embeera yakolebwa kaadi yakolebwa ng'abantu abamu bali banafu. Nja kuwa ekyokulabirako ekyaggangu si wenva nti omuntu yafuna obululu 16 omuntu omulala ali mu bululu 6 bwe n'oyagala olangira obululu 16 oba olese obutemu oba olese insecurity ku kyalo. Okusinziira ku batuuze mu byalo eby'enjawulo enkayana zeeyongera mu bantu ssekinnoomu okuva okulonda kuno kuggwa ekitadde ebyokwerinda byabwe ku bunkenke. Twafuna ababuloka b'amataka tebawa ne interest mu nsonga z'obululu obwo olw'ensonga eyo siwa n'engeri nti abapulezidenti asalawo ku kyalo ate nga amataka gabeera ku kyalo kyekyasiza obuzimuka kimukulonda kwewosiwana. Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kasaba abantu bonna abalina okwemulugunya ku kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okukatuukirira ensonga zonna zisobole okugonjoolwa.